Ekitongole kirwanyisa ebivu nga kiri wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu batongoza ejjalirizo ly'ebivu mu ggwanga nga kino basize okukiteeka mizinga by'e Kalangala. Ekivu bwe kiba nga kiri wala eri recognizinga nnyo kala eya bbulu eno n'ekisikiriza okubeera nti kijjulwa kala eya bbulu. Sebagala Hussein nga yakuliddemu omulimu guno ategeeza nga ebivu bagenda okwaluza bwe bitalina buzibu bwonna ku bantu n'ebisolo era nga bakumala kubikebera okukakasa nti bisajja era nga bakumala kubigema okulaba nga tebituusa buzibu ku bantu n'oluvannyuma bitwalibwe mu bitundu eby'enjawulo okulwanyisa ebiba bisangiddwayo. Nga tetunnabita tusooka ne tubiwa ekyokulya kyabyo bigenda bikufu ekivu kiruma oba kiri olw'ensonga nti enjala eba ekiruma naye kino ekivudde wano mu fasilite yaffe kijja kuba tekikyasobola kuluma olw'ensikulya kyakubiri eri gye kigenze ate era nakyo tekikisuubira oba tekiwangaalayo bbanga ddene mu nnaku nga 5 kijja kuba kimaze okufa. So puroguramu yaffe yonna tunagenda ogimaliriza nga ebyasiŋŋaanibwawo bijja kuba bimaze okufa. Sebagala agumiza abantu obutaba na kutya ku bivu bino bibagenda okwaluza kubanga bakumala kubigema wamu n'okukakasa nti byonna bye bigenda okutta bisajja byokka. Ategeeza nga bagenda okwaluza ebivu ebisoba mu kakadde kalamba era nga bakugenda nga babiteeke mu bitundu by'e Kalangala eby'enjawulo. Abantu tebalina kutya olw'ensonga nti amagi gano agaba gajja oba ge tusuubira okuleeta wano gattibwa dda ne bw'oba nti okitadde kizze wano era tekijja kusobola kuzaala kubanga kyoledde kigumba kyafuulibwa dda ekigumba kakati nga obugumba obwo bwekigezaako ate okuteeka mu kino ate ekisiŋŋaanidde. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Awire Lugolo byageye nti asiimye gavumenti okusalawo n'eteeka ejjalirizo ly'ebivu mu bizinga by'e Kalangala nga kino kyakuyambako okukendeeza ku muwendo gw'ebivu ebibadde bireetera abalambuzi okukendeera awamu n'obulwadde bwa mongooto obukwatibwa abantu aba balumbiddwa ebivu mu Kalangala era nga kino kibadde kigootagiza ebyenfuna ya Kalangala. Era nkakasa abantu baffe bonna ab'e Kalangala pulojekiti eno nnungi tegenda kuba kugamba baddewo abantu okutya nga bagaa nti aye tubali tulina bitono ate bagenda kwongerako ebivu bungi naye pulojekiti eno engeri gye yagezesebwako ewala neekola bulungi kibavuddeko okusalawo okugireeta e Kalangala. Tebirina we bitali ebizinga byonna birina ebivu naye okusingira ddala ku mbalama nga we tutulina biikyezi zaffe abalambuzi gye babeera bisangibwayo ente gye ziriira. Kajibitwa Hika Kironde yakusakidde guno ku Lwabukedde TV.